mbaniriza ku Volongoto mwenna abalabi baffe abalungi olunaku olwaleero lwanjawulo ndeese omwami gwe mutalabanga ku Volongoto siyinza kumwanjula amannya ge kubanga ebitiibwa bye biyinza okuba nga binene nnyo n'enkola ensobi sebo tukwaniriza nange nsanyuse mukama katonda yeebala tusinkanyiza mbadde nsaba weeyanjulire abawuliriza abo n'abalabi baffe aba Volongoto yakwanjula amannya gange ebitiibwa sirina ebitiibwa naye nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo ye pulezidenti addako nako kalesi pulezidenti w'abantu mundabiranga ddala 226 waliwo ekisasa mu Uganda kati kitandise okubeerawo okuva tuli tebibaddeewo Bobi Wine yakkiriza nti ekyamazima ne mu kibiina kyange mulimu abawagira Museveni nange mbamanyi bali muli bandira mulinga Misege yakkiriza naye lwaki Abaganda mwe mwefunye okuba Muganda munnammwe kubanga ne katolo bwama ate esooka munnamawulire munnammwe wafana luli mu media naye musajja kumubenja neggulu fe abakirabako tetuyinza kkiriza kiddemu Bobi Wine wageza n'afuna obukulembeze bw'eggwanga lino eggwanga lino liyinza okudda emabega emyaka 40 naye ng'asobola okubukwata n'okusobola tasobola naye singa aba abufunye laba abantu bokka baali nabo otegera mu byobufuzi bw'owagirwa abasiyazi kalugambe nga mu Amerika tolina buyinza kubagaana kubaterawo makanisa kwewasa bw'owagirwa abawemuzi abayaga tolina buyinza kuwera njaga kati ekyo Abannayuganda kye batalengera nti Bobi Wine alina abamuwagira bw'amala okukwata obuyinza tasobola kubajja ku ssiini wali omuwagira kati gw'obuuka ddi nti abamuli ababega si balungi ekyo mwansibako kisibe siwagiranga ku Bobi Wine olunaku lumu nalina appointment ne Bajjo neziwera essaawa 3 Bajjo nga tanaba kujja tulina gye tulaga nangamba nkwegayiridde nsonyiwa olumukubira essimu jangu nsange woneka mookya naye ngenda ekamookya nga sina kye mmanyi Bajjo olw'okuba ndi munene nzitowa nandabisa nanyingiza mu meeting yaabwe nga nangamba nti njagala Bobi Wine alabe nga wendi tuloke twebbirire tufulume jangu tutule wali jatule wali nantwala munda netutuula awo saabiriimu awo bava ne bagaa nti nali muwagizi we Bobi Wine gundi Bajjo yayagala kulaga nti noono omunene tomanyi nti yali nupu yagala nnyo okwemulisa yagala obutaala kati Bajjo nayagala andabise nti ne Basajja Mivule tumukoze eki tumulese era nze era ekifaananyi nekiruma otudde kati bwe tutuula eyasooka okulanga yali omwami Kidandala nagenda okumulaba ng'agenda okunnanga nemukola bwenti nenjira bwenti era Kidandala n'ategeera nti siri part of that meeting n'atanyanjula kaakati Nubiyanili ategedde bye byalaba nti omuzira mu ggwanga Basajja Mivule tumulina pulezidenti w'abantu waali n'ayagala era andabise nsebo nzitowa kisobola kubeera wantu ne batanjogerako ne bwemera mu lutikka ennamirembe otegera kakati kyeyakola n'agamba nti ne pulezidenti w'abantu naye tumulina wano Basajja Mivule kajja babuzeeko kati fe abamanyi diplomasi tosobola gamba nti sijja kuyimuka tosobola naye wali wa kibiina ki nga gwe wali wa kibiina ki gye bakujja okuyingiza ngenaali Balamu gye yakujja ate obigasse Balamu talina gye yanzijja abantu era balowooza nti Balamu yantwalira wa pulezidenti Balamu yabuukira bubuukizi mukolo gwange namugamba nti ŋŋenda kulangirira nti ŋŋenda kuwagira mwami Museveni nambuuza nti lwaki ne mugamba nti engeri Bobi Wine gyakubye Dokita Kizza Besigye tebasobola kwegatta bwe baba tebeegasse opposition nfu kati asigadde ne Museveni asinga wakireko bwe namugamba ngenda kukola press conference Balamu n'akibuukira kubanga yayagala nnyo ebintu bikwatagana ne Museveni awo naneegattako netuteekateeka conference kiri kintu kyali kyange tikyali kya Balamu kyange kya Basajja Mivule najja n'abeerawo okutegera
ne sente zennyini ezasasula ekifo ekyo siza balamu otegera eyazituwa muntu wange actually eyantwale wa President Museveni yatuwa sente ezategeka press conference mu Eureka Hotel si kyabalamu yali ani oyo bannange nendo mwebuze empola kubanga yanzija mu safe house nali mukomera azitowa wamaanyi si komera lya polisi akujja mu komera lya CMI sino wawasibana bizonto nabasangayo ne banna akati tumalako omwaka mukulu basajja mivule oli musajja mulokole nze nkimanyi ne waliwo abatakimanyi nti oli musajja mulokole naye nga abasajja mivule musajja mulokole era kulisi abagenda mu ggulu gyali kituufu sirowooza nti Katonda ayinza okutonda yeggulu nga basajja mivule ndi bweru waali kuba ndikoleredde ate ndyagala olyagala nandi badde nkola ebisinga nawane abasumba bafuddeyo ne balangirira omukisa obugagga emirembe okwevuluuja kwotalabanga nakwo ng'omwaka guggwako naye ne luli balangirira kaakati waliwo obulimba mu basumba ba Uganda kubanga ffe nabbi nga Katonda ya mugambi tulabira ku bigambo binga bituukiridde wabeerera omutuufu singa ogenda ekamwoja owulira nga nabbi ayogera birala bw'ogenda ematugga pasita wayo agamba Mukama Katonda yaŋŋambye ayogera birala bw'ogenda enateete omusumba wayo alanga Mukama yaŋŋambye omwaka guno ayogera birala kalate bw'ogenda egayaza ogenda kugamba Katonda byonna nga tebikwa oyo aba Katonda ako tekisooka ku lunaku luno lwebagamba nti naddala olwasatu mu olumu oba ne ku Christmas batera okulangirira ebigambo ebinene naye buli muntu agamba nti Katonda ye yamugambye ddala nti Katonda ye yamugambye okiwulira waliwo omusajja omu kabaka yagamba nti njagala genda mu lutalo naye nabbi agamba ki naye bayita bannabbi ne bamugamba nti genda ojja kuwangula kakati ne bamugamba nti naye waliwo nabbi asigaddeyo atazze oyo tandagulangako kirungi temumuleeta bino binaamala ne bamukaliriza amuleete n'amuleeta kale mumuleete bwe bamuleeta n'amugamba nti kabaka togenda mu lutalo olujja kufiirayo otegera omu ku bannabbi bali abalagudde nti ojja kuwangula n'amukuba oluyi n'amugamba Katonda yalekayo ddi okwogera nange n'ayogera naawe otegera olwo n'asirika kabaka n'awuliriza bali abangi n'agenda mu lutalo teyadda awo bategeera nti Katonda teyali nabo yali n'onoomu kakati nga tutandika 2 mu kati bye boogera abantu balowooza nti Katonda yaba ayogedde naye waliwo wetulabira nga tali nabo ngenda kikuwa nti Katonda tali nabo era si yaba abatumye 2019 nga tuyingira 2020 njagala abatulaba kuvolongoto mutegere nti COVID yatandika mu nsi yonna mu mwezi gwa Desemba 2019 wano mu Uganda nga March 2020 president naggalawo otegera naye ku lunaku olwasatu mu olumu nga tuyingira 2020 abasumba bonna balangirira ebinene Katonda byagenda okukola mu ebitalabwangana obufumbo Mukama ngambye mugenda gaggawala buli kyo munakwatako kigenda kulaba omukisa mugenda kufuna visa mugenda kufuna obufumbo mugenda eggwanga balangirira emikisa emyereere owulira naye nga waliwo enjege egenda okujja enjege nejja mu mwezi gwokusatu ne baggalawo amasomero gonna buli musomesa n'akaaba ne baggalawo obutale ennyanya ne zifunda biriŋŋanya emboga lumonde amatoke ne gengera mwami basajja mutegera mu Uganda abasumba bonna ekitegeeza abafu era batabafu ani mutuufu era gw'osabira wa kaakati
omutuufu gyali naye abatuufu babeera bawombeefu bakakkamu nga mukama waabwe Yesu okitegeera jjukira Yesu alina nebyawonyanga n'abagamba naye toyogera sirika tebeeranga nnyo omwoyo wono ow'okwagala ennyo ssente nga sente bweri ekikolo ekya buli kibi yaleetera abantu okwekubira ennyo obulango webale nnyo ne beemanyisa nnyo ogubiina gugejje bafune sente naye abatuufu gye bali naye tebeeranga nnyo kakati mwami basajja mivule gw'osabira ludda wa kubanga gy'osabira tujja kakasa nti gy'osabira osabira wa waliwo abayigirizwa ba Yesu mu kyama ne yeetikka omusalaba gwe ne Nikodemu bonna abo baali bayigirizwa be mu kyama bajjanga kiruka kati waliwo abo nze ndi mwabo gw'oli nze ndi mwabo undercover disciple kakati bwe ndifuna ekkanisa eri ku musingi gw'abatume ngenda kusabira omwo eyaffe eri ku musingi gw'abatume wa Musumba Saala tukkiriza musalaba tukkiriza mutukuvu n'obutuukirivu tukkiriza mu kuyamba ku Isirayiri nga Bayibuli bwegamba tukkiriza mu kwenenya tukkiriza mu kusabira eggwanga n'okugondera abakulembeze n'ebirala ebiringa ebyo tugoberera ekigambo ojja ddi tusabe kakati kankuweeyo nze kyentegeeza kyenjagala naye bina bina n'abalala babikola naye wali akantu kali wano bwe ndiraba ekkanisa ekakola kati nze kanisa nkyalamu bukyazi siyina kanisa permanent neesaba nyinza okugenda wano neŋŋenda wali kulu basajja mivule weenenya ate kati obeera otya omulokole nga ate gwe tolina kibi sinzaga nti kina kibi sisobola ekyo sinza gye kiyisa mukama anti wabakatuli kibaga waliwo ebibi ebyekisa saakiririgo ebyebyobulumbi biba bibi ekyo si kibi akantu ako omwami basajja mivule agenda tusomera akantu nti bw'aliraba ekkanisa ekakola mwajja okgenda kali mu bikolwa by'abatume jjukira ekkanisa esimbiddwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi kati ndi ku musingi gw'ekkanisa wulira agamba bw'ati wano mu ssuula ey'okubiri ebikolwa by'abatume essula 2 olunyiriri 43 buli muntu n'atya ebyamagiro bingi n'obubonero ne bikolebwa nga abatume 44 bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne babigabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga kakati ne bakiddamu mu ssuula ey'okuna ebikolwa by'abatume olunyiriri lw'okumeka olunyiriri lwa 32 n'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu so tewaali n'omu eyayogeranga nti ekintu kyalina kyekikye yekka naye byonna baabanga nabyo mu bumu n'amaanyi mangi abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira okwa mukama waffe Yesu n'ekisa kingi ne kibeeranga ku bo bonna wano we nsinga okwetaaga kubanga tewaali mu bo eyeetaaganga kubanga bonna baalina ensuku oba ennyumba bazitundanga ne baleta omuwendo gwazo ezaatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga ekyo bwe ndikiraba nga nnyingire kanisa omusumba yenna nga ebikolwa by'abatume 2 n'ebikolwa by'abatume 432 ng'ogikola kubira ku mukulu basajja mivule omugambe nti ffe ekkanisa ffe ekola bweti naye wetwogera obudde buno ekkanisa zamusobera akyala mu bukyazi tugenda ku nsonga endala obufumbo nga bugootaanye nnyo mu bajeneroozi kubanga mukulu basajja mivule kankubuulire kizibu nnyo omusomesa okuyimirira mu kiraasi n'agamba abaana nti abstain from sex ye ng'ali lubuto era kyovola abasomesa bedda maama yaŋŋamba nti abasomesa bedda myaka gyedda tebazaala obudde bwasomesanga ng'okyali musomesa tewazaalanga nti obudde bwabeera naddala mulembe gw'abaminsani nga ogamba nti ngenda someseza emyaka 2 tozaala paka lw'obummula n'oyingira ensonga z'amaka kakati ekyokulabirako kati ng'abasumba abagatta abakumaakuma amaka ababuulirira abatereeza amaka gaabwe nga gagootaanya abantu ne bagenda beyuliza mu mawulire
kakati ekisooka oli musajja mufumbo nze ni mufumbo niyo mukyala wange era bino binajabira neto olina mpeta empeta twagatirwa mu biseera nga bya bwavu kakati butabwali bwa njagala kiri kyennyini kyange kyenkuuma njikuuma eyange yennyini gyeri kati nagejja kati saali bwenti yali katini nnyo kati teyingirawo wano naye saagala kugula kirala mu dduuka nakiri kyebandika ku kyennyini mpulira muli mba sina naye nowandikambudde nawe mu bbaaga n'ogitulaganga ate kati nategedde nti onoogimbuuza ekyabugagga kyange naye ngaoli musajja mufumbo n'abaana n'omukyala kakati ekintu ky'obufumbo era nze ekikunjagaza ati amale kubeera ku musingi gwa njiri ni mukama mulungi era mujja kwewuunya ebigambo bya Yesu nga bitutuukiriddeko fe abalokole nti mugenda kwewuunya bye mwali musuubira okubeera nga tebaliiyo n'abala nti agenda kubagamba nti muve wendi bamugambe nti twakolanga sebo byamagero mu linnya twazukizanga abafu mwe abakola ebyobujeemu mugende yali tagamba basiraamu tebagoba mizimu jjukira bamuddamu nti fe abagobanga emizimu mu linnya lyo abasire tebagoba mizimu abakatuliki kyebasabira abalwadde okutegeera kakati yali ayogera ku balokole abatumibwa erinnya lye bagendaga mukama wange nti genda kati kubanga tuseeseetuse ne tuva ku njiri ey'amazima otegeera tuli ku nsonga y'obufumbo lwaki obufumbo busasika kati n'ababulina batudde bw'ova ku njiri ey'amazima gwe musingi obufumbo bulina kufa ebintu bino biteeka kugenda diipa bw'oseeseetuka n'ova ku njiri ey'amazima obufumbo bulina kufa otandika okutondawo ebigambo bayibuli eyiyo enjiri eyiyo okutegera n'ogattagatta webale nnyo enjiri ey'amazima kati oteekwa okuba nga olina okwagala teri muntu awasa muntu nga tamwagala tandikira mukulu basajja bifule onansonyiwa ndi musajja mukulu n'abatulaba abasajja bakulu ebbiri maaso byebiraba obufumbo bwakasemba okwononeka bwatata waffe bujinga bwasasise bubi era abantu bamuwuliriza baga nti amazima oyagala bette tebakyasobola kubeera bonna naye ate abuwulira enjiri yaki era mukama amulaba yaga nti nze mukama waŋŋamba n'oyogera nange n'osindika naye ate ensobi mukola nnene mukola ensobi nnene ne mwerabira nti nabali bye yagamba nti jjukira yabagamba nti si buli agamba nti mukama wange olwedde basalirwa dde aboogera mukama wange abo bangi tibatuuka mu ggulu tebalituuka naawala n'agamba nti bagenda kujja mu linnya lyange bangi bagenda kujja mu linnya lyange tatugamba nti balijja mu linnya lya setaani tekiriiyo bajjira mu linnya lye abo bwenkolera ensobi bwewanga obufumbo bwa taata waffe bugingo bwonoonese abajjidde mu linnya ate kati nze saagala kwogera ku bugingo bangi nnyo anti ekibi nakugambye taata ebiri mu maaso omwana kyalabyeko kyakaabira abalabi baffe bwe twogera ku nsonga yabugingo y'obufumbo tekiyinza kuva mu maaso gaabwe nti ekiriwo kati kyani naye omwami tumulaba ayimiridde asomesa enjiri alina buli kimu amaka gaganye home connect properties bwobanga oyagala ebyettaka woyinza okuzimba n'owummula mirembe tekuli nkayana tekuli musambwa tekuli nti ate wano wayitawo oluguudo lwa leerwe nti ate ino ttaka lya bwakabaka nti ate wano webaziika ssekabaka gundi home connect properties bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako nekole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi basangibwa nasana ku masitowa ku kizimbe kya Opportunity Bank era bw'obuuza bajja kukubuulira obagenda ku mabirizi leve ey'omusanvu era bw'otuuka gw'osanze wena ne bw'otulatula ojja kulaba Home Connect Properties nze si kuba kadingidi mummanyi bulungi nze ndi straight forward
mwami basajja bivule obufumbo kyeki era kyogamba nti bano abaami kati nga taata waffe bujingo obufumbo okubonoonekako abasajja abayivu abalina buli kimu tebategeera kibufumbo kye obufumbo kyeki ekyabasajja abayivu Pawulo yali muyivu ng'akyali Sawulo yali yakuguka nnyo mu byamateeka neera babyakolanga ng'asanyukira okutta abantu obuyivu kijeemu then bwetugenda mu basaddukaayo bwetugenda mu bafalisaayo baali bakuka mu mateeka nga bagambala n'okugambula wano okutegeera ebitabo ebyo siramu kye bayita Tora endagaano enkadde nga bagikuba budinga bali mutwe naye baali bweru Yesu yabayita malaalo bagasiga langi kungulu enjeru nenga munda magumba tegeera so baali tebasaanira so ekyobiyigiriza tekirimu naye obufumbo kuba kwagala obufumbo kuba kwagala Bayibuli egamba babiri tebayinza kutambulira mu kutego nga batabagata twagala kwe kubagatta ekyo okwagala nakugambye nti Katonda kwagala Yokaana ekisooka Yokaana ekyolubereberye essula 4:16 Yokaana 1 John chapter 4 verse 16 nti Katonda kwagala n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye kati okwagala okwo bwe kubeera mu ggwe okutegeera Katonda yaba ali mu ggwe era bw'olabanga abantu abaagattibwa nga baawukanye tegeera nti Katonda yabavaamu abaagenzi nze njagala ombuulire omukyala eyafa ewa bbaawe Katonda ng'amulimu kuba Katonda kwe kwagala Katonda yaba amugambye nti nobayo omusajja yakera ku makya n'agoba mukazi we n'agamba nti sirimuddira ddala ng'alina Katonda yaba amugambye nti omukazi mugobe ate ekibuuzo kijja kugira direkiti kubanga nze ngenda ku kiriwo ekiri mawulire kati pasita Bujingo talina Katonda ate soogera ku Bujingo mbulira njiri ate obulira njiri naye waliwo example ne Yesu yawuliranga ogyagala gwe situle enjiri yange ekolere mu situation iyo naye sigenda kwogera ku bantu kale wulira nze njogera ku bantu kuba n'abantu boogera ku bantu nze njobulira njiri ati kati gwe naye ensonga eri bweti omuntu okukyawa mukyala we n'amugoba Katonda aba amuvudde n'ataasa osigala ng'akola ebyobwa Katonda era ng'atugamba notugamba Katonda amulaba anti kakati ogambye abagamba n'obagamba ekyo bakiyita hearsay nava mukabira ladde okkube omusajja wa Katonda oyinza omuwakanya gwe oyogera tetubangayo na nabbi wa bulimba agamba nti ndi nabbi wa bulimba nabo batugamba bugambi ffe netulaba netujajinga otegeera Bayibuli egambye nti omusana gwe gwake nga begutyo mu maaso g'abantu balabe ebikolwa ebirungi bye mukola balyoke bagulumize kitammwe ali mu ggulu njagala kugambira wano omuntu yenna akola ekintu nga tekigulumiza kitaffe ali mu ggulu Katonda tali mu ye situla enjiri yange gogiteeke wonna bweyagala omuntu yenna akola ekintu nga tekigulumiza kitaffe ali mu ggulu Katonda batali naye Yesu Kristo talina kintu kyonna kye yakola nga tekigulumiza his father mu Bayibuli tekirimu nga kiyamba ye kisanyusa ye kimukyamuukiriza tekiriiyo yakola bisanyuso kyeyava yeetoowaza n'afaananga endiga egenda okusalibwa n'atuuka okuttibwa ku musalaba ng'omwonoonyi it pleased his father naye mukulu basajja mivula amakanga galimu emitawaana kati amaka bwe gabamu emitawaana n'okwagala ne kufa tekusobola kufa kati tekubaawo kasulabanga kufudde kuba tekuliiwo kati mu Bakolinso essula 13 Bakolinso ekisooka essula 13 olunyiriri olwokuna okwagala kukogamba gune kufa okwagala tekufa there is no gospel like that enjiri teriiyo kasita okwagala kuggwawo Katonda yaba agenze kubanga Katonda kwagala yaba ali mu ggwe kasita olabanga kuweddewo Katonda aba akuvuddemu yaba agenze okwagala tekufa uli agamba nti Abakolinso ekyolubereberye essula 13 olunyiriri lwakuna okwagala kugumiikiriza ate kufa kutya mu buli mbeera omukazi ne waba afuka ku buliri okwagala kumugumiikiriza nakulukuta emyaka 5 naawe
ebitasoboka eri abantu bisoboka ne Katonda. Omukazi yamala emyaka 12 ng'akulukuta. Yesu yamuwonya. Waliwo yali ku kidiba myaka 39. Gwe myaka gyogerako giri emeka ekyo. Gwatagumiikiriza. Mwabula bubuzi. Mukulu wasajja mfa sisobola sikyasobola. Mwabula bubuzi. Otegera kakati n'ekirala engeri gye bamubulira abantu mwabagamba nti mufa. Bayibuli egamba mu Bebulaniya 11 nti bwe tulina olufulube lw'abajulirwa abangi tweyawulire ddala ku buli kibi kyonna. Ogenda kutuuka mu ggulu tiyamale ng'ogamba nti emyaka 6 nali sikyasobola kugumiikiriza. Bakulage tulina olufulube lw'abajulirwa abalibeera mu ggulu. Bakulage abalibeerayo nga bo bamala emyaka 45 nga tegase na mukazi. Awo ogenda bugenzi mugenda direct gwobuza emyaka 6. Obuza emyaka 6. Osanga twere wali byana byambala nkuna byonga kati ne bannange. Chegira. So kati muleme kwekwasa mwe emyaka nali nfa emyaka guni nali nfa. Wata kyasoma na police so okwagala. Okwagala kugumiikiriza kulina ekisa. Ekisa kye kyatulokola. Fabali ababi Kristo mutukivu n'atufiirira. Oteekwa okuba n'ekisa eri omwami wo mwabakyala. Oteekwa okuba n'ekisa eri abaana bo. Oteekwa okuba ekisa n'eri mukazi wo. Oteekwa okumusaasira. Otegera wulira okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza tekwegulumiza teweewanika. Yesu yagamba nti mu bakazi bonna abazaala abaana teri mwana yazaalibwa omukazi asiga Yokaana Omubatiza nti naye yeetowaza ng'omwana omuto oyo tamanyi Yokaana. Tekwegulumiza okwagala kwekukka. Yesu bye yakola ebyo yali Katonda mulamba nenakkakkana. Bayibuli nti ne bamukuba tiyakuba ne bavuma teyavuma. Otegera niyagamba nti mulabire ku nze kubanga ndi muwombeefu omuteefu. Omulokole yenna atali muwombeefu atali muteefu Katonda yamuvaamu dda. Talina mwoyo wa Katonda. Otegera kakati akugambye nti okwagala tekwegulumiza tekukola bitasaana. Mulaba abalokole bimwogera ku mativi ku malediyo tuswa. Tekwegulumiza tekukola bitasaana. N'agamba tekunoonya byakwo tekunyiiga. Ne bevumira ku stage ne bevumira ku kituuti ne baleta bamawulire tiyamale najja Ibrahimu najja Guni najja Nduga najja ne bakwata mu vidiyo tebiriyo. Nalaba juzi omukyala bwasesebbula bbaawe ate yasose kwetonda saagala kumuswaza ate n'amaliriza nga byonna abijjeeyo. Byebitasaana byayogera okwagala tekunyiiga. Tosesebbula mukazi wo tosesebbula bbaawo. That's not like love yagenda dda Katonda tabaliimu tebakulimbanga. Leka tuleme kuyita ku beating about the bush. Katonda aba tabaliimu. God is love. Era tubuleno love yetwogerako this is God. Ono ye Katonda yennyini bino ye byali. Singa ali anyiiga singa we tuli. Nti olyanza okugamba mukulu basajja mivule. Nti omukazi ansobedde sikyamusobola. Anti laba aganye omukazi akusobedde ojje amaaso go ku mutonzi wo ku Yesu wo n'otunulira omukazi. The moment you look at the woman otegera katika abantu nali buli mbabulira enjiri ne mbagamba nti abasajja babiri abali ku musaalaba omu ekyamutwazisa mu ggulu butawuliriza ddoboozi ly'ono mubbi munne. Attention ye yali ku Christ n'amugamba tonight we shall be together in paradise. Abeera ku siriwala n'awagira liri ettumbaavu era siraani. Tojja maaso ku Yesu. Situation ya mukazi wo ono ye bigina era finisha w'okukkiriza kwaffe. Totunuulira mukazi mbeera omukazi totunuulira bbaawo. And by the way Bayibuli egamba abakazi omukazi omukkiriza bw'oba n'omusajja atali mukkiriza n'okuno batono banga tomanya ebikolwa bye ebirungi bye biri mu kiwusa n'ateeba eggulu. Okigira mujja amaaso okkiriza mukulu basajja mivule nti amaka galimu emitawaana. Galimu emitawaana. Naawe waliyo ng'omusajja omufumbi. Mbifuna. Naawe ofuna emitawaana. Mbifuna. Okigira naye omusakazi mukutte n'owa booda.
amuzaddemu n'omwana kakati mu kitabo ky'okubikkulirwa kino mulimu Yokaana bwe yalaba abambadde ebyeru mu ggulu n'abuuza oli malayika Yesu bwe yamusindikira amulaga ebiri baawo n'amugaa nti be baani abo abambadde ebyeru n'amugamba nti abo be baayita mu kubonaabona kuli okungi tayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa gweoyagala kuyita mu kyoto eby'eggulu omala gasalimba busalimbi nga tolina byoyiseemu ebyo tuyitamu tuyingire eggulu bali waguza n'amaanyi kati Yesu yagamba nti okuviira ddala kuguni ku mirembe gya Yokaana obwakabaka bwa Katonda bubona butulugunyizibwa buyiganyizibwa naye ababuyingira bawaguza n'amaanyi. Nze ekibuuzo kino direct tato nansonyi singa obudde buno maama akuyita n'akutuuza mu ddiini nagamba nti ku baana be tulina abataano abaana bonna sibabo olina kwogu kakati era osigala omusajja omusiraamu kyebayita okukkiriza abantu baffe tebakitegeera era omanyi lwaki abantu babuze enjiri eno eri ku byamagero byokka ebya ssente tetwalokokera ssente ezo kubanga yatubuuza kiri bagasaaki okulya ensi yonna ne mufiirwa obulamu omwoyo gwammwe otegeera kati enjiri eno tetutwala mu ggulu gye tuwulira kakati mu Uganda twetaaga okusabira eggwanga lino kati omusajja nkubulire wali mu Bebulaniya 11 bwe tulina olufulube lw'abajulirwa omusajja musiraamu mumanyi nasomanga n'abaana be kakati omukozi yali alima mu mmwanyi yazaala mukyala we omwana azaalibwa nga mukozi yennyini amumazeeyo kakati ebiseera byo tebalina DNA ebiki ebyo naye ne bamutuuza mukazi nakkiriza n'agamba gunsinze sikyasana kuyitibwa mukyala wo kanzire ewange okutegeera omukyala n'asiba ne bamusibira ebintu bye n'agenda wayita omwezi ogwo omusajja n'agamba nti nyono ye mukazi wange n'amugamba nti komawo n'amunona n'amugamba naye tusirikire ekyama kino saagala kuswaza nti wayenda ebbali omusiraamu nga tutuse mu ggulu wulira testimoni gy'alina eri ku mugongo gwe gw'omulokole n'ogamba nali sisobola kusonyiwa mukazi wange abantu bangi abagenda okugenda mu geyeena olw'olunyiriri olwo oluli mu Bebulaniya bwe tulina olufulube lw'abajulirwa mu ggulu twewale buli kibi kyonna tugenda kutuuka eri nga gwowoza baleeta omusiraamu atamanya na Yesu nga yakigumira n'asonyiwa mukazi we okutegeera ate abasiraamu y'eddiini eyaabwe bagamba muwe ebbaluwa mutalake agendewa n'agaana oli kiyitako otya mu bwakabaka bwa Katonda agenda kumuleeta bakulaga omusiraamu nga yasonyiwa mukyala we gwayogera omwoyo kusonyiwa. By the way, we have the spirit of reconciliation. Your mission Katonda ne please obankole kanisa mbulire ku njiri kole kanisa abalokole ffenna simanyi bwe tulina tewali kirala kyonna Yesu kye tulekera. Yesu ekimuleeta is to reconcile us back to God. Otegeera yajja kutabaganya na Katonda era bwe buweereza bwe yatulekera. Ministry gye tulina kutabaganya boonoonyi ne Katonda. Twali to off air wagambye oyinza otya obakizikalatirete bweti you can't give what you don't own. Kyotayina tuyinza kigaba. Otegeera gwatasonyiwa olw'obulira otya aboonoonyi nti Katonda asonyiwa. Goodness, how will you? Ministry gye tulina era n'ensonga lwaki Katonda tanaba kuleeta nkomerero. Many people have not been reconciled to God. Tuteekwa okutabaganya gwa atali mutabaganya ogenda kukuira otya abantu obatabaganye ne Katonda. Amakanga gakulemye amakanga gaganye mukyala omuganya okutabagana. Testimony kijolina jogera nayo Bayibuli tugamba mu kitabo ky'okubikkulirwa nti baweereddwa omukisa abafiira Mukama waffe okutonda leero weewaawo bw'ayogera omwoyo balyoke bawumule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Biki byogenda nabyo atasonyiwa
tewalina bulokole bwonna mu nsi without forgiveness. Salvation is forgiveness. Oli Katonda and forgetfulness. Bali abasajja kambakuwe tankweyomu bakuba Stephen amayinja gwandaba ngayogera kimu basonyiwe kitangi basonyiwe Kalibe oli okuba amayinja kufa nembe n'okufa tofudde oli mulamu mugamba omukazi yazayira wale gweru sisobola kutabagana n'ogwe n'omama Katonda omulina nemwe muleme kuzanyira mu njiri tulina okuteeka ekikolimo ku ggwanga lino tuleme kuzanyira enjiri etaasa Uganda enjiri egenda okuleeta obugagga mu Uganda egenda okuleeta peace emirembe enjiri egenda okumalawo entalo enjiri egenda okuleeta emikisa gya Katonda mugwa bwe tuzanyira mu njiri we are cast omusajja w'okuba amayinja awoza kimu basonyiwe gwe omukazi gwe olusi wamusanga era nga n'embuzi baagirya dda kubanga ayenze tosobola kusonyiwa omukazi wo ono agenda kufa gwogoberera n'ateyiye kitange tebamanyi kye bakola n'olw'ensonga eyo basonyiwe so Katonda tebamulina tebalina Katonda kwagala okwagala okube kubeerawo okola Bakolinse toluberege 13:4 kugumiikiriza kulina ekisa kusonyiwa waliwo kutasoni wagamba tekusiba busungu ku mwoyo newewerera bbaawo newewerera mukazi wo n'oyogera ebigambo miliyoni obusungu bwaki okwagala tekusiba busungu Katonda yagenda dda Katonda waali akugamba nti onyize ekimala enjuba yiye egudde obusungu bwo bulimo kutusuka essaawa 12 abalina Katonda batebakola kati kangamba abantu kanakasembayo mukyala wange nga twakalabagana omanyi mu butuukivu omulokole tugenda tukula bwe nanyiiganga nga Katonda andeetera nnyiririza Bayibuli nga muwa sente ng'agenda ewaabwe ng'amala ennaku 4 obusungu nga bukakkana ng'akomawo era kano ogenda kukampeereza mukyala wange akalabe buno ge testimony abimanyi nze mukyala wange namugamba nga kudda waabwe ng'asunguwadde nga mugamba gende wamu ne tata omugambe ekitwawukanyiza tomulimba ajja mukubira essimu nga nze muwa transport ate nga muwa transport emukomyawo ng'akomawo obusungu buwe naye ng'olinga olabikanga olira Mr. Loverman n'omukwano obusungu buweddewo okutegeera saagala abere wamu mutuuseko Katonda tayinzikiriza namukumukoonako okuba otya omukazi oyomba otya ne neiba n'awulira ne mukazi wo Katonda ali luddawa Katonda aba ayogera mu ggwe don't ate n'ekirala tuswala toyinza kukkiriza era kyokulaba nga Pawulo atugamba omuntu yena bw'ayagala omulimu gw'obuweereza kale bishop aba afunye omulimu mulungi naye abeere na bino tayomba mu lwatu tanywa mwenge tatamirukuka wampisa akuza obulungi abaana be tulina abasumba betuwulira mazima geni bwakyawagana n'omukyala n'abaana n'abayita embizi n'abayita amazike Katonda taliiwo aba yagenda oli gwe bayita okwagala kasita agenda ero infact kamalirize bwe nti Katonda bw'akuvaamu omanyi Yesu byagamba mbu omuzimu bwe bagugoba bwe gugenda gukikoma no gucekinga ku nyumba nti bwe gusanga ng'ennyumba njereere Katonda nga taliimu kye kitegeeza omwewa Katonda nga taliimu gunula abalala 7 nti ebikolwa by'omuntu eyo eby'oluvannyuma bibeera bibi nnyo okusinga ebyasooka buli gw'olaba yeeyisa bw'atyo omwewa Katonda yagenda tubadde n'omukulu basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ku Volongoto mbadde si mukyajazanko naye ndowooza ebigambo bimuwulidde musajja mukulu mu ggwanga mukadde wa kkanisa yamala ebweru emyaka 17 musajja mulokole musajja wa famire musajja wa nte Keizi yagamba etandika n'ente Keizi amanyi bw'abinyonyola sijja genda mu nte za mukulu basajja mivule naye nga musajja mulimi era olaba nga omukwano gw'ebisolo gumulimu nnyo basajja mivule byasinga okwagala kulunda agala nnyo okulunda muwagizi wa President Museveni era nga awagira enkyukakyuka wadde nga agati 226 agenda mwesimbako era awangula obuyinza ondabiranga ddala otuse ku buyinza so tubagala nnyo nze Dr. T Amale owa Volongoto
sign out.